KingSmith kabaka w'olugambo kalebule poko n'amawulire wano mu ggwanga lya Uganda. Olunaku lwaleero sinzidde makindi ku Art Village era ng'eno gye nkyalidde ku mukulu amanyiddwa nga Mentanik Rabogno owa Mama Musori n'ennyimba endala ezifaanaganako. Lwaki njogeddeyo because ebisinga okunkolera nze ng'omuntu era lwenkusanga nkigamba si kyo. Sooka obuuze ku bantu. Abatulaba mbalamusizza nnyo. Mwebale kugoberera muganda wange, mwebale tuwagira, mwebale twesiga, kama abatwera omukisa. Mu mbeera nga zino omukulu ono leero tumukyalidde ku nsonga nga ssatu. Esooka yakumanya how far with the Art Village, abaana bali batya, akyayigiriza abaana art ye wamukola ennaku zino amutundawa. Eyo ensonga esooka. Ensonga esokubiri, omukulu ono Mentanik Rabogno back in the days yaliko mu Wizard Order eyalimu omukulu amanyiddwa nga Katel, eyalimu n'abalala bannyo Shim Drop n'abalala bannyo. Tugenda kuba twogeramuko ku nsonga ezagudde ku muganda mwenna mwazitegedde ez'okuba nga bamukyaye oba ye yakyaye tetunategeera naye nga ye ne family tebakwatagana bulungi. Abasinga dde bagamba simanya Momo ye musobya, Katel ye musobya. Tugenda kuba tubidivinga into later on in this interview. Ne katandikire ne Art Village. Art Village egamba eta omwaka 2021. Art Village nnungi, we don't complain, mukama mulungi. Tulabye mukama nga azze ajja tukubira amakubo watabadde makubo, azze anyweza amagenda gaffe ne gawukanako ne ku mava, kuba amava gaali mabi nnyo naye tugenda tulaba amagenda gaffe nga gatangaala. So ekitiibwa kya mukama, twebaza mukama olw'ekyo. Tetukomplaininga, ekimu kitambula bulungi, abantu batwagadde nnyo, bazze batwegattako mikwano gyaffe, gituwagira, gitwongera emirimu, gitwesiga. Si kyangu nnyo okusinziira ku gyenvudde waffe, naye ndabye mukama nga akolera mu bantu abo okutufuula ab'omuwendo, okutufuula ab'enjawulo. Ndabye mukama nga atuyambako ng'ayita mu ba clients baffe okukyusa obulamu bwaffe n'okutuukiriza ebigendererwa byaffe ku nsi ng'abantu. At the end of the day bino byonna tubikola naye omukulu gujja kumatalinga nnyo. So 2021 tutunuulidde ki nga Art Village eno? 2021 kizibu nnyo okugaa nti tutunuulire kino naye nze nno 2021 njagala gifuula turning stone, ejjinja lyensobola okuyimirirako nembako n'ekintu ekinene ate kyentuukako. 2021 njagala Katonda anfuula ettaala okumuliza bannanga bakyali mu kizikiza, mu mbeera z'obutaagalwa, mu mbeera z'okunafuwa, mu mbeera z'okuggwamu amaanyi, mu mbeera z'okunyigirizibwa. So nsaba nnyo mukama anfuula omumuli 2021 era 2021 nsaba nnyo mukama ng'ayita mu ba clients baffe, ng'ayita mu bantu baffe abatwagala, abatugoberera, afuule ettaka lino ery'omukisa. Buli alijjako asigale nga adde nga tali kyekimu. Ndabe nga bannange bakyuka olw'ekifo kino, ndabe nga bannange bafuna essanyu ku mitima olw'ekifo kino. 2021 njagala nnyo ndabe ensi yange ng'eyagala abantu baayo, nga n'abantu b'ensi yange baagala bannaabwe, watali bukwakkulizo, watali kwesigama ku madiini, watali kwesigama ku kala, watali kwesigama ku tribes. Ffenna tutuule wamu, tutuule wamu, tutambulire mu kitiibwa ne mu mukwano omuyitirivu ng'ogwali mu lusuku Edeni. Okay, abaana bo bali batya b'otendeka wano ku Art Village era ensonga zitambula zitya? Smith buli kimu kitambula bulungi nnyo, abaana bali fine. Beeyongeddeko nnyo, ndowooza tujja kufunayo olunaku nga tetuli pakiti nnyo. Maybe otukyalireko okukola bwe batuuse naye nga mukama mulungi. We are happy. Mikwano gyange ndi mukwano gwabwe, twongere okufishinga abaana abalala. Mukama mulungi nnyo, no one is complaining. Amina. Waliwo omukyala asinga okuba nga commentinga nnyo ku posti zaffe za YouTube era y'omu ku asinga okutukusaba, omukyala bamuyita Olivia. Aliyo erinnya ddala nalimugambirawo lintawaanya. Omukyala oyo alina ne byasuubiza Lawrence gwe nkola naye akwagala nnyo era njagadde ero njogere nga tuli mu kamera. Olivia, Mentanik Rabogno ntudde naye wano ku Art Village era alina ebintu byagala muwagiremu, naye kijja kuba kya mugaso nnyo wonooba nga tuyisemu ggwe obikola kyo muwagira. So Olivia, tukulamusizzaako nnyo, hope you're doing very fine. Mentanik Rabogno buuza ku Olivia oyo kubanga akwagala nnyo. Olivia, webale kunjagala, webale kungoberera. Mukama akuwa omukisa. Webale kusaasaanya mukwano. Naddala ku Celeb Jazz wano. Kyatukola bannange.
yamanyi kikola nnyo amakulu okusiima omuntu ng'akyali mulamu, ate kikola nnyo amakulu okwoleka essanyu lyo n'okusiima eri omuntu oyo gw'oba ogoberera oba omuntu oyo aba akoze ekyenjawulo mu bulamu bwo. Nnyinza okuba somewhere nina engeri gye nkola ki gye mutuukako ku mutima, so okusiima kwe n'akuyisa mu kupushinga ennyo olabe ng'ensi ate etegeere baako n'eddaala lyenteekako edho ebyamadaala n'ebitiibwa byonna bisigala byansi. Kale Olivia tukulamusizaako ennyina tukusiimye, so nga tugendeko mu nsonga endala ng'ogyekeza at village. Oli mufumbo, are you seeing someone? Abasingadde bakimbuuza nnyo. Ndi musajja mpozi nga sikola bulungi so nasuka level gye babuuza ekintu ekyo nti are you seeing someone? Yeah. Though ndi muntu wali so private ennyo atayagala kuddira platform Katonda gyampa okubaako nekyentuusa eri eggwanga atogidiscussingirako my private life, personal life. Mba ndidde mu bantu bangi olukwe era mba ndyazamanyiza abantu bangi nnyo abangoberera abeetaaga okulya ebigambo byange ebinvaamu nga bibatuuka ku mutima. Yeah. Back in the days nga tonna pushinga brand Mentanik Rabongo waliwo gye twayitanga Wizard Order. That's how we met actually. Ojjukira nnyo nga tukuyita ow'ebirangi. How was that journey ng'okyali mu Wizard Order gwe ne Katel ne Shim Dropper? Embeera yali ng'etya mu Wizard Order? Sifunanga kojja neyanyumiranga eyo mu bulamu bwange okutambula ne baganda bange abo. Kyekintu ekyasinze okuba ekyomuwendo kye nali nfunye mu music industry. Jane yanyumiranga nnyo, wali mwalimu challenges nnyingi naye nga ffenna abasajja abalwanyi, abasajja abawanguzi era abakkiririza mu buwanguzi ebyo ezo challenges ezibaamu nti tuzikozesa ng'emigaati egiko bulubandi okwongera okufuna amaanyi n'okutuuka ku bannaffe abalala beetaaga amaanyi mu nda yaabwe nga gava mu mikono gyaffe n'ebigambo byaffe. Yeah. So mu mbeera ng'ezo amawulire ga breakings over the internet, I think 1 week ago and a half aga muganda wo amanyiddwa nga Katel okwawukana ne mukyala we. However much ngenda sooka nkubuuze nga saakulaba ku nika yaabwe ki kyabaawo ku nika ya Katel ne Momo ate nga gwe ne Katel bamanyi mu kubanga muli ba luganda nnyo. The fact is nika tebampita saagimanya nnyo nange nagirabya ku social media naye ndowooza olw'enteekateeka y'abagole ate nali seetaagisibwa nnyo. Manyi nika ndowooza yimba endagaano esooka siri Muisiraamu naye at least manyi nika kwe kukola ki kwe kwanjula omwagalwa sibo kiri yandowooza nika nkulu nnyo era y'endagaano esooka wakati w'abantu ababiri. Abantu abo ababiri tekyetaagisa nnyo nokasa beetaagisa babaawo nali seetaagisa kubaawo kuba endagaano eyo yali wakati wa Momo na Katel. Kiki omanyi ku babiri bano ddala nga tuzeeri mega mu Wizard Order ng'okyali mu Wizard Order, ki ky'omanyi nnyo ku Katel ne Momo? Abantu bagezi nnyo, abantu baba abantu ekitiibwa, abantu banjawulo ate baana bato abali so ambitious. Kyembamanyiiko nti bwe basalawo okukola bakola, bwe basalawo okwagala baagala, wadde era still ekyo tekibajjaako kuba nti bantu batambulira mu kisiikirize kya buntu. Tekuli malayika ku abo ababiri, tekuli malayika kubeera singa kwaliko malayika nandigambye nti omu yajjangayo ebiwawaatiro n'abuuka naye ebbanga linamala nabo saalabako muntu n'omu abuuka. Omala nabo bbanga ki? Probably emyaka nga ebiri 3 bwe bityo. Katel yafunira Momo yajja n'abagambako mmwe ng'abakyali aba Wizard Order. Momo okujja ku Wizard Order yajja mulaba era sina step gye saalaba wakati wa Katel ne Momo. Naye ate njagala wo tunyumizeemu kaawo kwezo walaba ku myaka egyo ebiri Momo ajja ta ku Wizard Order. Momo okujja okunywerera ku Wizard Order yajjira nga abawala abalala boyfriend girlfriend nga wonna ajja n'okuvisitinga omuntu wo nojja noddayo nokyali omuntu onoddayo naye nga era mu biseera ebyo yajjira twabanga family kuba ffe nno twali tulina ekintu ekikulembeza mu bulamu bwaffe nti buli atujjamu abakitundutundu ku ffe ng'abantu bonna omanyi waliwo akawaayiro mu Bible akagamba nti
omu ndimuwa omukisa naye ate ababiri ndibawa nnyo omukisa. So balituuka ate era abataano kiriikirira twakikiririzangamu nnyo. Momo bwe yajja kyatwanguyira okumufuula oluganda, twafuuka famire, twakola ebintu bingi nnyo mu ssanyu epitirivu. So bwatyo bwe yajjanga abantu abalala bonna, yajjanga naawe girlfriend we yasooka okujjewo yakukyaliranga. Kyabayisa kitya mmwe be yasangawo nga mumaze? Nze nasanyuka Momo bwe yajja mu bulamu bwaffe, nasanyuka nnyo kuba nalabanga muganda wange afunye omuntu gwe yali yeetaaga mu bulamu bwe. Nze nno Momo saamulabanga mukazi wa bulijjo. Momo namulabanga amaanyi amalala gaali geeyongedde ku gurupu yaffe, kuba Momo yali muntu mugezi. Momo engeri gye yali akolamu ebintu bye yali smart nnyo, yali omuntu asobola okukwata bizinensi eno n'agijja ku pulaani A n'agiteeka ku pulaani B. Kugamba nze nganze ate despite the fact that Momo bwe yajja yafuuka mukwano gwange nnyo, so kyankola bulungi nnyo. Olugendo lwange ne Momo ne Dax sina nnyo kyensobola lwogerako nti lwanyigiriza mu kino. No. Ku myaka ebiri gye wamala nabo awamu ku Wizard Order, wabalabako nga baafunamu obutakkaanya oba omulumulo oba okuyomba oba okkaayanamu? Smith, nze nno okwawukanako n'abantu abalala bonna abatufollowinga n'azibagoberera ensonga za muganda waffe oyo, siri nnyo muntu akwata weakness z'abaganda bange nenzimenyaamenya nenjifuula emiggo egy'okubakuba okubamaliriza. Wabula nkonsentratinga nnyo ku side ennungi gye nalaba ku baganda bange abo, n'embeera ennungi gye nayigamu ne baganda bange, gye nayitamu ne baganda bange, nenjimulisa abantu abalala bagiyigireko era gaba amaanyi mu bo okwongera okwagala bannaabwe abalala n'oku extendinga love eri ensi yonna. So weakness za Momo ne Katel, tewali weakness yonna etali ya buntu, tewali butakkaanya busobola kubaawo nga tewali bwa buntu. Mpozi nandidiscussinze ku nsonga singa nalabako Katel nga bwanyiga avaayo amannyo ga vampire muno oba Momo. Naye Katel wamulako ng'anyiga, wamulako ng'akuba oba ng'alwana? Katel ne Momo nze nno nali mpa nnyo respect relationship yaabwe. Ebintu byabwe by'omu kisenge nabirekanga mu kisenge era saabinonooza. Okutu kwange bwe kwavanga mu kisenge kyabwe nga Momo ayingiddwa, Katel ayingidde, sina sense n'emu gye nalekangayo. Gonna amatu gange nagajjayo. Does this mean muno mwabeeranga mu nnyumba y'emu mwenna? Twabanga mu Wizard Order kuba twakkirizanga mu kwegatta. Ate okwegatta tukimanyi bulungi kiki ng'emaanyi. Singa olwaleero ozze wano kwati village ng'oli wekka kyandikuzibwalidde okutwala interview. Bw'obadde ojja wano nkulabye ozze ne vaani nnene, ndaba kameramaani, ndaba akutte amataala, ndaba alwandika concept gye tutambulirako. So ekyo kiraga nti ate naawe okkiririza mu ki obumu obwo. So twabeeranga wamu kubanga ate okubeera awamu kuyanguya obumu. Tetwandisobodde kukola bye twakola mu myaka egyo ebiri nga ne baganda bange abo, singa nali mbeera Bombo, ng'omulala abeera Tunisia, ng'omulala abeera mu Katanga, ng'omulala abeera Venezuela. Ennyumba eno mwagibeerangamu abantu nga bameka bonna ewamu? Twagibeerangamu abantu bana. Momo bwe yajja n'afuuka wa kutaano. So family yaffe neyongeramu omuntu omupya. Olwo Momo agenda otandika okujja okumuvinga ino okubeeramu nga wayisewo bbanga nga ki ng'omulabi? Momo bwe yajja teyamuvingira ddala ini abeere naffe, no yajjanga kuba Momo yali alina ewuwe. Mukazi wa buvunaanyizibwa yali alina ewuwe ng'ajja n'atukyalira ne tufumba ne twavinga good time. Ne mufumbayo n'ofumba? Twafumbanga ate naddala nze ne muganda wange oyo mukwano gwange oyo kuba yali mukyala ate nze nalina kyo nali njagala nnyo okufumba. Twalinga ebintu tubitambuza mu ngeri embeera eyo ey'omukwano omuyitirivu. So is it Momo that moved in oba Dax Katel ya moving out of the house? Ekituufu kiri nti Dax bwe yafuna Momo ate yali alina otandika obulamu bubwe. Nze nno sijja kugamba nti ono ya moving oba ono ya moving, olulimi lwenja okukozesa lulimu nti beegatta ne bakola akasiisira kaabwe ne batandika okutambuza obulamu. Ne babalekera ennyumba? Ye ennyumba baagiturekera naye era lwakuba by that time ate nze nange nali on and off kuba nange nali ntandise ovaayo nga ndi on and off naye ennyumba baagiturekera
bwe baagiturekera nze ate ne ngirekamu shimdropa ne baptist visa ate olwo nange nali ndiona ndofuna otandika oti okuva mu nnyumba eno okufuna ebirowoozo byogamba muno kale nk'okuvawo nga sisulawo ate nga wenkomawo, was it because of Momo oba ensonga endala? nze nno sirina buzibu bwe nafuna mu Dax Katel na Momo butali bwa buntu, ekyo nkiddamu. Naye nga waliwo obuzibu naye nga bwa buntu. Omuntu yenna assa, omuntu yenna asumagira, omuntu yenna bwe yeebaka nga afuluuta oba omuntu yenna bwe yeebaka nga avaako natamanya biddawo, buli bwazuukuka okutambula waba mistakes zaakola mu bulamu, ekyo kya buntu. Smith, ffenna bwe twekuba mu tooki kyenvudde waffe si mulambulukufu. Nze nga ndanase kunyumiza nsobi zange osobola okusulawo omuzindaalo guno n'odduka n'otaddamu nakuntunulako. Tugambe muno wali otandise engeri mwalinga mutera ofumba ennyo ne Momo okubeera nga mubeera naye obudde bungi, wali otandise okubeerawo embeera etaasanyusa Dax Katel yakuleeta okubanga otandika ovaawo ewaka? Dax Katel nno yali ampa respect y'amaanyi ate naye amanyi nti mpa nnyo abantu respect. Wali yali mukwano gwange, she was a friend, yali mukwano gwange kuba nange siri mubi nnyo. Ofunamu ekirowoozo? Bwe nali nkula nga ntandika okukola, waliwo omukwano gwange yafa, yambeererangawo nnyo, yali mugagga nnyo n'ayavuwala n'afa nga mwavu nnyo, ne ssente zaagula keesi zaabula abatuuze kata bamuziike mu mbugo. Yafa ndi mwana muto. Bya ddala oba lugero nga abayimbi ntera okunywa? Bya ddala. Saamuziika olw'ensizi gye nalimu, saamuziika namuziika. Muganda wange oli mu process y'okunnyamba yaŋŋamba ekintu kimu, bw'oba oyagala okukola otutumuke, ensi ekwanguyire, weewala ebintu ebi ate kulembeza ebintu ebi. Yaŋŋamba ekisooka, weewalanga nnyo okuyisa Mukama Katonda amaaso. Ekyokubiri yaŋŋamba weewalanga nnyo okukwana mukazi wa muganda wo. Dax Katel yali muganda wo kale as such. Ekyokusatu naŋŋamba weewalanga nnyo okukwana mukazi wa mukwano gwo. Ekyokuna weewalanga nnyo okuba omuddu wa ssente, a slave to money. Ebintu bina bye yaŋŋamba, era yabiŋŋambanga nnyo bwe twali tupoota nga yavuwadde, yabiŋŋamba nnyo bwe twali tusimanga ttooyi, yabiŋŋambanga nnyo bwe yali alina ssente nga tannayavuwala. Yaŋŋamba ebintu ebyo. Ate biri bye yagamba okukulembeza bye biriwa? Bikubyo kuba opposite ya bino, opposite ya biri. Wanga nnyo mukazi wa muganda we ekitiibwa, wanga nnyo mukazi wa mukwano gwe ekitiibwa, wanga nnyo ssente ekitiibwa, era ssente si mukwano gwo, tyanga nnyo Mukama Katonda wo kuba yekka yamanya amagenda go n'amajja. So nsonga ki ez'obuntu ezo zoyogerako? So tumenyayo ng'emu bbiri zewafunamu obutakkaanya ne Katel, zaali ziva ku Momo oba zaali ziva ku Katel ng'omuntu? No, Smith. Oba ku kibiina? Tuddeyo ku kiri kye naggambye. Nkimanyi kyogenda okuŋŋamba naye in a process of us learning from our mistakes, some mistakes are supposed to be spoken out, are supposed to be told. Kubanga ataya maybe androza maybe ekyabaawula yali mukazi, of which ekyo kimenyezaawo si kyo? Tekisoboka kubaawo ekyo, tekisobola kubaawo. Kati ekyabaawula kyali ssente? No, kati kankule ekintu kimu, wali ekintu kyenzize ŋŋamba abantu, netho sometimes kiyinza okuba kizibu okutegeera, naye nga kya buntu. Smooth, buli bwe tutuzimba enju tuginyiriza, obwongo bwe twakozesa nga tugizimba tubuyigiramu. Bwe tubuyigiramu buli omu n'abukwata n'abuteeka mu mutwe. So time etuuka nga buli omu awulira asobola ozimba enju ye nga bwe twazimba eno. For instance, waliwo ekintu kyenkozesa ennyo ekigamba nti Mukama akolera mu bavubuka abato nga ffe abakyalina amaanyi okukyusa eggwanga lino n'okulifuula ery'omuwendo eri buli muntu, omulema, atali mulema, ategeera, atategeera, eddungi. So mu ekyo Mukama atufuula yeekaalu era tuteekamu pillars
ez'enjawulo okunyweza yeekaalu zaffe obutagwamu. Ekiseera kituuka yeekaalu zaffe ne ziraba ebintu bingi nnyo, ne ziyiga ebintu bingi nnyo, ne ziyitamu experience nene nnyo 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 ne ziyiga. So yeekaalo ezo bwe zigejja yeekaalo ezo bwe zigejja zituuka ekiseera nga tekikyasobola kuba mu kasiisira kamu. Ekyo kya buweereza abalokole bakikozesa nnyo nti omupasita bw'asumba afuna endiga ne zisomosebwa, endiga ezo ne zisaasaana, kyava mu Bayibuli nga Katonda akikola kubayigiriza. So kyekyali mu wizard order. So twatuka ekiseera nze personally nga ndaba nti amagezi genfunye ku Dax gamala ne ganfunyeeko gamala. Omukwano n'amagezi genfunye ku Momo gamala ne ku Shimbropa ne Baptist Visa bimala. Binsobozesa bulungi nange okukasuka omukono gwange okugenda ate okutuusa omukwano ogwo gwe mbayigiddeko n'amagezi ge mbafunyeeko walala. So nze kyejanjiza mu wizard order era time yange yali yetuuse. Wizard order nsonga ki ezagimenya kuba ezimu ku ze tuwulira zaali z'akasente ti Dax Katero akasente yali atuuse ekisanga afunye omululu gwako. Ekyokubiri yali omukazi in courts oba in question yali Momo 19. Gwe nga yaliko mu wizard order nsonga ki olaba ezamenya essaawa ekibiina kino? Wizard order ekyaliwo naye wizard order yalimu abayimbi abasatu baali ab'amaanyi ennyo, yasigalamu omuyimbi omu. Tekyava ku nsonga ya ssente nti Katero yatandise okwagala ennyo ssente, no. Kyava ku time yakyo yali etuuse. Wizard order yaweereza nnyo, yaweereza era mu ligimu twalingamu abasatu, twakuba ennyimba ne ziwulirwa. Katero yakuba ebbaala, mwe nakubye oluyimba lw'ebirangi, Dropamu yakubira WhatsApp message, byonna twabikola. At the end of the day ne tukuba anthem echo, abantu ne baagala echo, abantu ne bazina echo. So wizard order yaweereza kyeyaweereza. Kituufu mwali mutandise okutunira mukyala Dax Katero mu mbeera etali ya bulijjo nga mmwe abasatu abaalimu naddala ddala gwe ne Shimbropa? Smith nkiddamu nakola manya ebintu bina. Nyazemu ansa zange kituufu oba si kituufu? Si kituufu kubanga njagala nnyo okuwa ebintu nga tubirambulula. Oli musajja mugezi nnyo kyensinga okwagalako. Naye ekirala njagala nnyo nkuwe points nga ziyamba ne muganda waffe ali eyo omulala, muto waffe oba mukulu waffe oba n'oyo anafuye alemereddwa okubaako n'ekintu kyayiga okweyongerayo. Saagala tukube bukubi interview esigalawo nga ensonga z'okweyitamu akanaana ez'okweyitamu eno ezo sizimanyi, naye nze kyemmanyi abasajja bonna bwe baba abana oba abasatu baba n'ebibalema era balemererwa mu bintu bingi nnyo, naye kibafuula ab'enjawulo gwe gw'omukwano wakati waabwe n'amazima munda yaabwe. Dax Katero yagudde embizibu naye yakubiddeko ku kasimu nga gwe muganda we ku lw'omukwano guli gwe mugatta nti no waliwo at the beginning of the genesis of their relationship ne Momo 19. Dax Katero butankubira ssimu sooka onziremu kiri yakubiddeko oba nedda? Dax Katero tankubira ku ssimu kubanga nze Dax Katero maze emyezi ng'ebiri nga mukubira ntakwata ssimu yange. Tankubira ku ssimu ate eyo weakness ngimumanyiiko kuva dda. Tekizze wano nti kya Momo biki. Dax Katero ye simu nungi mu communication. So ekyo sikimunenyeza wala nina muwa time paka mwana antuukako. Naye ng'obadde omukubira? Omukubidde emyezi 2 nga takwata. Ng'omwagaza ki? Tuba n'ebintu byaffe. Mwogyeko music. Oba wawulira ensonga za waka nga zigenda n'ogaweka nkubeko muganda wange mugambe mubuuzeko ki ekigenda mu maaso muwabulemuko. Sinza omu kwabo saagala nnyo kuwabula kintu kye sitaliimu. Dax Katero mufumbo alina kuwabulwa bafumbo. Sinze Mentanikira bongo kuba nze simanyi nangeri muntu gy'abamu na mukazi myaka 2 yasobodde okuba ne mukazi we emyaka egisukka 2. Kyekitegeeza ate balina okunkubira essimu bwe nfuna relationship nga banyize ku experience gye bafunye mu bufumbo bwabwe. So nsobola okubira Dax Katero nga ate nina ebirala bye mugamba eby'obuntu, music n'ebirala. Naye sisobola, sina maanyi, sina na buyinza obwo bukubira Dax Katero kumuwabula ku bufumbo.
kisoboka ekyo